Nkwaniriza mu kitundu kyaffe kino eky'olunaku olwaleero mu mboozi ya musajja mukulu Gen. Edward Katumba Wamala. Kwebaza ggwe agoberera emboozi zino teekako n'okuzinyumirwa n'ennyongera n'okwebaza gy'okwasaganyako engalo. Zirubega Ibrahim Kasinga era nga mu kitundu kyaffe eky'olunaku olwaleero tutandise ne musajja mukulu Edward Katumba Wamala ng'ategeeza nti Titookero ne banne bwe baabawambira abamagye bangi nnyo ne bannabyabufuzi baasalawo okugenda okwekweka. Ye Katumba agamba tewaali nsonga yonna lwaki yali agenda okwekweka kuba yali talaba kisobyo kyonna kye yali akoze. Nti era ye yali ali mu kuweereza nsi ye bw'atyo yasalawo okusigala mu maka ga Gen. Malulu ng'ayambadde yunifoomu ye ey'amagye mu bujjuvu. Wayita akaseera katono Platooni y'amagye ga NRA n'etuuka nga yali edduumirwa Retired Colonel Fred Boogere. Bano bajja ku nnyumba eno oluvannyuma lw'okuba nga baali bategeezeddwa nti nnyumba eno ya w'amagye. Bwe batuukawo, Katumba agamba nti yavaayo mu nnyumba n'ajja n'abeeyanjulira, bw'atyo n'abannyonnyola ni nannyini nnyumba era n'abategeeza ki kye yali akolawo. Gen. Katumba agamba nti confidence eno teyajja buzzi lwa kwekaza, wabula yali agirina olw'ensonga nti yali talina musango gwonna gw'akoze, ate nga ye akitwala okubeera nti gwali mulimo gwe ng'atuukiriza bulombolombo bwagwo. Ng'ate n'ekirala Kano Boogere naye yali w'amagye, nga tewali nsonga lwaki yali alina okumutya. Emyezi mitono nnyo nga Kampala tannaba kubeera ng'awambibwa abayeekera ba NRA mu nteeseganya ezaali mu kibuga Nairobi mu ggwanga erya Kenya, musajja mukulu ono Gen. Katumba Wamala yali ayogeddeko ne komanda w'abayeekera ba NRA Gen. Tumwine. Nti yamubuuza kye kigenda okubatuukako bo abali mu kuweereza gavumenti singa banaabeera bawambiddwa. Nti wabula Tumwine yamukakasa nti tebalina kweraliikirira kubanga tewali bikolwa byonna byakuwoolera bigenda kubatuusibwako. Bw'atyo n'amuwa amagezi nti Gen. Malulu tasaanye kweraliikirira kuddukana mu ggwanga. Wabula yadde Kano Boogere yali awulidde musajja mukulu ono Edward Katumba Wamala engeri gye yeeyanjulamu tekyamugaana kubeera ng'amuteekako empingo. Yamutegeeza nti amuwulidde bulungi nnyo engeri gye yennyonnyondeko wabula tekigenda kumugaana kumukwata. Gen. Katumba Wamala agamba nti naye yamuddamu nti tekirina buzibu, wabula n'amubuuza ludda wa Komanda Sale gy'ali. Kano Fred yamwanukula ng'amugamba nti gy'ali okumutwala, wabula n'amubuuza yamutegeera atya. Katumba kyava amwanukula nti amuyambe buyambi gy'aba amutwala, ebiddirira ajja kubiraba. Kano Fred Boogere muli mutima yali alowooza nti musajja mukulu ono agenda kudduka, kyeyava amuteekako empingo bw'atyo n'amuvuga paka ku Uganda Club nga nwe waali bakkomanda okwali Sale, Mugume teekako n'abalala. Era ng'oluvannyuma the Uganda Club eno mu 1989 yafuuka ekitebe ky'amagye kubanga Republic House yali eyidde. Kano Boogere nga yakatuusa musajja mukulu ono ku Uganda Club, Komanda Sale yavaayo munda n'ajja ku lubalaza. Amaaso lwagakuba ku musajja mukulu ono Wamala, n'ajja n'amuwa akafuba n'aleekaana ng'ayita Mugume ajja alaba ani azze. Ab'amagye abaali bakutte Katumba Wamala bonna beewuunya nga kibalaba balinga abatakitegeera. Bano muli baali beebuuza nti omulaba wa UNLA gwe babadde balwanyisa ebbanga lyonna ayinza atya okubeera ng'aweereddwa akafuba komanda waabwe. Era ng'eno ye yali entandikwa y'omukwano wakati wa musajja mukulu ono Katumba Wamala teekako ne Kano Fred Boogere. Mu bwangu ddala musajja mukulu Katumba baamulonda ku bwa ADC obwa musajja mukulu Tumwine eyali Army Commander. Abakulu bangi mu NRA teekako n'abalwanyi baakyewuunya okubeera nga musajja mukulu ono Katumba wa UNLA yalondeddwa okubeera ADC wa Army Commander. Bangi mu bo baali tebamanyi kyama kiriwo nti obukugu n'ekisa musajja mukulu ono kye yali alina bwe yakola obutawera okubeera ng'ataasa banne mu 1980 omwali ne Salimu Sale kye kyamuleetera okubeera ng'ayisibwa bulungi ku mulundi guno. Enkyukakyuka mu byobufuzi teekako mu by'amagye tekyakosa musajja mukulu ono Katumba.
ono yakolanga ADC wa musajja mukulu ono Tumwine Park 1998 ne bamusikiza Major General Salim Musale era n'asigala mu ofiisi yemu ng'akolanga ADC. Salim Musale naye yaggyibwako ne bamusikiza musajja mukulu Major General Mugisha Muntu okuva mu 1999 paka 1997 era nga Katumba Wamala yasigala nga ye ADC wa musajja mukulu ono. Bonna awamu omukulu ono bonna bakomanda abasatu yabaweereza nga gye myaka 11 mirambirira. Mu kusooka ranks bwe zaddamu okubeera nga zigabwa buto mu 1998 musajja mukulu ono Katumba Wamala bamuwa rank ey'obwa Major era bw'atyo n'asindikibwa mu Russia okubeera nga atendekebwa ng'eno yagendayo ng'ennaku 24 Desemba 1989. Omukulu ono kosi gye yagendako yali yakumutendeka ngeri gy'ayinza kukozesaamu byakulwanyisa ebyenjawulo mu lutalo era nga yagenda mu ssomero erya Armed Forces of Russian Federation mu kibuga Moscow nga okusoma kuno kwakomekerera mu mwezi gwali gwa kutaano mu 1990. Oluvannyuma lwa koosi eno omukulu n'agamba nti amagezi ge yafuna mu ggwanga erya Russia gaamuyambako mu myaka ejjajja mu maaso awo mu kaseera bwe yabeerera mu kitundu ekya West Nile nga balwanyisa abakwata mundu aba West Nile Bank Front abaali bawagirwa eggye ly'eggwanga erya Sudan. Gen. Katumba Wamala agamba nti ebiseera ebyo bwe yabeerera mu ggwanga lino erya Russia Abalasha bangi baali tebaagala kwesembereza bantu baddugavu era nga ne baali nga batambula mu train nga tebaagala kutuula kumpi nabo yadde okubakoonako. Kyokka kino bo tekyabayisanga bubi era bwe baavanga mu train ne bafuluma ebweru baddanga mu kuseka. Gen. Katumba agamba nti bw'oba ogeraageranyizza okutendekebwa kwe yayitamu cadet training y'emmunduli oyinza ogigeraageranya ku kusoma kwa primary. Ekigendererwa kyali kyakulaba bano nga babajja mu mbeera ez'obuntu okubafuula ab'amagye. Ate yo koosi ya Staff College gye yaliko ejjinja yategeeza nti oyinza ogigeraageranya ku kusoma kwa secondary school ate okusoma kwe yaliko mu Russia oyinza okugeraageranya kusoma kwa university. Ono yategeeza nti mu Russia okusoma kwalimu emitendera nti naye ng'essira yasinga kuliteeka ku kuduumira ateekako n'okuteekateeka. Mu biseera abakulu bano bwe babeerera mu Russia nga basoma, musajja mukulu Katumba agamba nti ebyobufuzi teekako n'embeera za bulijjo zaali za njawulo nnyo nga si ze ziriyo kati. Ti ekyokulabirako kyabeera nga kizibu nnyo okugenda mu hootero n'obeera ng'osaba emmere nga wali olina kusooka kubeera ng'okola ku booking okusooka. Nti era kyabeera nga kizibu omuntu oggula empale eya jjiini kuba yabeeranga ya buseere nnyo bwe wabanga ogifunye. Nti eggwanga lino erya Russia akaseera ako lyali lisoosowaza nnyo ebintu ebikolebwa mu ggwanga eryo ng'era jjiinizi zino bazirabanga ez'Abamerika. Wabula Katumba Wamala agamba nti era kyatayinza kwerabira kwe kubeera nti we baabeererayo McDonald we yatuukira mu ggwanga lino erya Russia era ng'abantu baali basanyufu nnyo okubeera nga balya ku mmere eno nga bangi baasimba olunyiriri olwatuuka mu kilometers nga 4 nnamba nga bonna bayaayaana okuba nga balya ku mmere ya McDonald. Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. nga bonna bayaayaana okuba nga balya ku mmere ya McDonald. Omukulu ono bwe yamala koosi ye mwezi ogwokutaano 1990 yakomawo n'ayongera okugenda maaso n'emirimu gye egy'obwa ADC wansi wa Army Commander Major General Retired Gregory Mugisha Muntu. Mu bbanga lyali lya myezi 3 mu mwezi ogw'omunaana ono yafuna omukisa okubeera ng'atera asindikibwa okukola koosi endala eya Senior Staff Course mu kitundu ekyajja Kaduna mu ggwanga lya Nigeria. Ono koosi eno yagikola nga yali ya mwaka gumu nga yagisoma n'omugenzi Major General Vika Luhanga teekako ne Retired Kano mu birungo ono yali wajje ly'omu bbanga. Ekyewuunyisa koosi eno yali yateekebwateekebwa nga y'abantu abali ku laaka ey'obwa Brigadier n'okweyongerayo waggulu
wabula ye Katumba Wamala yali tannaba kubanga atuuka ranka eyo mukadde ako. Era koosi eno yali eri mu kubasomesa buvunaanyizibwa muntu bw'asobola okukozesa mu field command, teekako n'emirimu gy'okukola mu woofiisi. Era koosi yagenda okuggwa nga musajja mukulu ono asobola okukola byombi okubeera field commander n'okubeera staff officer. Omukulu agamba nti bwe yakomawo mu Uganda mwezi gwali gwa kutaano 1991 baamwongera eddala n'afuuka Lieutenant Colonel, era bw'atyo n'aweebwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera commandant wa Junior Staff College e Jinja. Eno yaweerezaayo emyaka egyawera 3, wabula mu 1994 ono agamba yalondebwa okubeera brigade commander, wabula mu 1994 ono yalondebwa okubeera brigade commander mu Nakasongola Infant Brigade, ng'ekifo kino yakibeeramu emyezi mitono nnyo, ne bamusuumusa n'abeera deputy division commander ku 2nd division e Mbalala mu Western Uganda. Mu kaseera kano omukulu ono ng'akyusibwakyusibwa yafunanga akadde katono aka famire ye, wabula bwe baamusindikira e Jinja baamuwa ennyumba mw'alina okubeera, nga wano yagenda ne famire ye ne babeera bonna. Nti kyokka bwe baamukyusiza okumujja e Jinja, yasalawo okubeera nga famire ye naye agiggyayo mu nnyumba eyali emuweereddwa, n'abatwala mu maka ge mu kitundu eky'e Kampala. Nti wabula omuntu era bw'amubuuza engeri gy'asobola okubeera ng'atuuka ku buwanguzi mu magye, ekintu ky'asooka okukola kwe kubeera ng'asonga ku Catherine mukyala we, kubanga yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okubeera omugumiikiriza n'okubeera ng'akumaakuma famire ye w'ataabeeranga. Jeno Katumba Wamala agamba nti yadde nga baali bamusindise ku koosi ezo eziwerako, naye amazima gali nti yali talina experience emala ey'operations. Mu 1995 waliwo okulwanagana okwali mu kitundu ekya Buseruka mu disitulikiti y'e Hoima wakati w'amagye ga gavumenti teekako n'abayeekera bano. Abayeekera bano baali balowooza basobola okumwamulako gavumenti, wabula amagye gaabasinza amaanyi bwe batyo ne badduka nga baagenda mu bitundu musajja mukulu ono bye yali aduumira mu Western Uganda. Oluvannyuma nayo baabasindiikiriza bwe batyo ne basala ne bayingira Congo. Olwo bwe baayingira Congo baddamu okweteekateeka obulungi, akabondo ka ADF ne kongera nako okufuna amaanyi. Bwetyo ADF nayo yasitula enkundi, wabula musajja mukulu n'agamba nti baasobola okugirwanyisa, era ng'eno y'emu ku operations ze yasooka okubeera ng'alozaako. Mu 1996 Jeno Edward Katumba Wamala baamwongera ranka ey'obwakkano, era bwe batyo ne bamusindika okubeera nga ye commander wa operations ezali mu West Nile. Mu West Nile musajja mukulu ono gye yategeerera ddala field operations nga bwe zibeera eza ddala. Omukulu n'agamba nti mu kitundu ekya Karamojja bwe yali junior officer, operations ze baalimu zaali biwero bw'ogeraageranya ne ze yalimu mu kitundu ekya West Nile. Mu kiseera kino, Kano Juma Olisi ye yali yeegulidde erinnya n'akabondo ka West Nile Bank Front, nga bano baali batta abantu buli kaseera, ne bawamba ebintu byabwe teekako n'okutigomya ebitundu ebitali bimu. Mu kiseera kino Kano Juma Olisi yali yeegulidde erinnya n'akabondo ka West Nile Bank Front, nga bano batta abantu ba bulijjo ne babba n'ebintu byabwe. Olisi yali aweerezaako nga Minister wa Information and Broadcasting mu kiseera kya Idi Amin. Mu mwezi gwali gwa kutaano 1997, Katumba agamba nti we baasalirawo okubeera nga balwanyisa abayeekera bano aba West Nile Bank Front okubamalirawo ddala. Era nga operation gye baakola bagituuma Mwisho 1, ng'eno yali yakulaba nga balumba barracks abayeekera bano mwe baali, ng'eno baali bagigabana n'amagye ga Sudan ebiseera ebimu. Jeno Katumba agamba akakasiza ddala nti abaawunawo mu kikwekweto kino baali batono, ate nga nabo baagwa mu ambush bwe baali nga bagezaako okudduka e Juba. Ambush gye baagwamu yali y'amagye ga Sudan People's Liberation Army. Jeno Katumba agamba nti bwe baamala okuba abakulu bano ekoboko, baali balina okubeera nga boolekera ekitundu ekya Kajokeji. Kajokeji ye waali beesi y'abayeekera ba Uganda National Rescue Front 2, abaali bakulemberwa Major General Ali Bamuzi omugenzi kati.
era ng'oluvannyuma lw'amagye ga Katumba wamala okufuna obuwanguzi mu kitundu eky'e Koboko bwali basazeewo okubeera nga bagenda e Kajokeji. Kyokka mu kaseera bwe baatuukirayo basanga Bamuze ne bayeekera banne baategedde dda ekyali kituuse mu kitundu eky'e Koboko ng'era bo badduse nga baali boolekedde Juba. Wabula oluvannyuma akaseera kayitira bwe batyo ne bawanika. Baaba akabondo ka West Nile Bank Front okusingira ddala mwalimu abaali ab'amagye ga Idi Amin era nga bano baali bafunyeko okutendekebwa okw'amagye okumala nga bano era baali bawagirwa gavumenti ya Sudan ng'ebiseera ebimu baagabananga n'enkambi. Bano butafaananako na bayeekera ba Koni abatanga abantu ba bulijjo. Baba West Nile Bank Front balinga bakuba bintu omwali entindo teekako n'okulumba military barracks nti era bali baagala bayingire Koboko babeere nga bakuba olutindo lwokka olwaliwo olugatta ebibuga ebibiri Koboko n'Arua. Mu kaseera bano bwe babeerera mu operations mu West Nile mu 1997 baagwa mu ambush ku lutindo lwa Nyangiriya mu kitundu eky'e Koboko nga kyabaleeta okufiirwa abantu baabwe bangi. Nti entambula yali mbi nnyo ebiseera ebyo naddala okutambuza abantu baabwe abaali bafiiridde mu ambush eyo okubazza mu maka gaabwe Masaka. Katumba agamba yali akimanyi bulungi nnyo nti mu Buganda abantu baagala nnyo okuziika abaagalwa baabwe basobole okubeera nga bakimanyira ddala nti baafa mu kifo ky'okubeera awo nga bateebereza oba baafa oba tebaafa. Era ng'obuvunaanyizibwa yabwetikka obw'okubeera ng'atambuza emirambo egyali giwerera ddala 10. Ekyokuba nga yatuuka kikeerezi mu kibuga Kampala n'atasobola kweyongerayo Masaka yasalawo emirambo gino n'agisuuza wakaawe era n'alagira abafamire ye obutava mu nnyumba nti kyokka oluvannyuma olw'ekivundu ekyali kiva mu mirambo gino baasobola okubeera nga bavaayo ne bagiraba ekintu ekyabakanga ennyo. Ono agamba nti enfo yaabwe bwe baasinganga okukuba amakanda yali mu kifo ekiyitibwa Oraba nga kakati eno yekola nga border post. Wabula ng'ate opposite waabwe ye waali omugga Lekaya mu ggwanga lya Sudan era nga guno gwali gwetoolodde barracks y'amagye ga Sudan ng'eno baali bagigabana n'abayeekera ba West Nile Bank Front. Ebbanga ddene bano beewerezanga ebizuka entakera kyokka ekiseera kyatuuka ne balaba nga tekirimu makulu kubeera nga beewereza bizuka bino. Olwo obukulembeze bwa UPDF kye bwakola kwe kusalawo nti ke kaseera okubeera nga balumba barracks eno bagisaanyizeewo ddala. Nga wano we wava operation yaabwe ya Mwisho 1. Katumba agamba nti baasobola okwetendekera ddala akaseera akawera era nga beetendekera mu kitundu ekitibwa Monodo mu West Nile. Nti ekisinga obukulu kwali kulaba nga ab'amagye ge bayiga engeri gye bakozesaamu ebyokulwanyisa ebyali biwererako ddala kuba bangi ku balwanyi be yali alina baali tebamanyi bikozesa olw'ensonga nti baali baazirwanako mu NRA nga bino baali tebabirina. Katumba agamba nti kyabatwalira emyezi kumpi 40 nga bali mu kwetendeka mu engeri gye bayinza okubeera nga bakozesaamu tanks ebyokulwanyisa eby'amaanyi nga bwe bayambibwako n'ennyonyi. Okusala ensalo okuyingira mu ggwanga lya Sudan yali ensonga nkulu nnyo era nga baetaaga kusooka kufuna lukusa kuva Commander in Chief. Katumba nga amaze okuteekateeka obulungi operation ye nga bw'egenda okutambula bw'atyo yagenda n'ajjanjulira mukama we n'amulaga n'obukodyo bw'agenda okukozesa. Mukama we yamugololamukko katono n'okwongera okumulaga bwe balina okusinga okuteeka essira era nga bwe yamala bw'atyo n'amuwa olukusa bagende mu maaso n'operation zaabwe. Briefing baagikola budde bwa misana olwo budde obw'ekiro ne batambula okugenda mu nfo zaabwe era nga baateekawo n'embeera ebuzaabuza ey'okubeera nga ebidduka byabwe babivuga nga babizza ku ludda bulijjo gye batabizza. Bano baakwata tanka 2 ne baziteeka mu matwale g'omulabe ng'emu baagiteeka waggulu ku lusozi endala ne bagiteeka wansi. Era ng'omulabe bwe yalaba tanka zino nga zoolekera zidda ku ludda lwe yali alowooza nti zino tanka zaali zizze. Era essaawa bwe zaawera 11:45 ez'okumakya bano baasumulula ebyokulwanyisa byabwe bya buli kika nga bwe babyolekeza barracks y'omulabe. Enfu z'abakulu bano zaali zitunuulidde ddala ew'omulabe era ng'emmundu yasekera eddakiika ezaali ziwerera ddala 15 nga tesiriikiriza.
nga bamaze okukozesa emmundu zaabwe ezaali ez'amaanyi olwo tanka zaabwe teekako ne infantry ne beeyongera mu maaso. Bano bayongera okubeera nga bazindikayo ebiriroliro wabula bagenda okukkakkana ng'omulabe kumpi yenna bamusaanyizzaawo nga batono nnyo abaawonawo. Bano bwe batyo beeyongera mu maaso era bagenda okendeezaamu ku bizuka bye baali baweereza. Omulabe nga lwakitegeera nti tanka ziri tezaali zize. Obulangira agenda okukitegeera nga ssaawa ziri 1:45 ez'okumakya nga n'olutalo kumpi luwedde. Ekikolwa kino Uganda kye yakola ku ttaka lya Sudan tekyaleetera amawanga malala kubeera nga gavaayo kukivumirira olw'ensonga nti Uganda emyaka mingi yali yawaayo okwemulugunya kwayo olw'amagye g'eggwanga lya Sudan agakozesa ennyonyi zaago ne gajja ne gakuba mu ggwanga lino erya Uganda. Tuwabula yadde nga Uganda yali yeemulugunya tewali muntu yenna yali yavaayo kukyogerako nga y'ensonga lwaki ku mulundi guno Uganda nayo bwe yalumba tewali muntu yenna yavaayo kukivumirira. Olw'obuwanguzi buno UPDF bwe yatuukako ebiwayi ebirala ebyabayeekera okwali ekya Rescue Front ekyali kikulemberwa Moses Sali ne Ali Bamuze nga bano amakanda baali bagakuba kajjo keji mu Southern Sudan teekako n'ebiwayi ebirala baasalawo kubeera nga bawanika. Katumba agamba nti nga bamaze okuwangula obulungi olutalo olwo Pulezidenti ye mwennyini yajja mu ddwaniro yadde nga baali bamuwadde amagezi nga bamugamba kyabulabe wabula yalemerako n'atuuka era nga kino Katumba Wamala yawulira nga kyamuwa essanyu. Wakati mu kulambula eddwaniro Pulezidenti Museveni, General Salim Saleh teekako ne Katumba Wamala baali mu konvoyi y'emu. Wabula bwe baali mu kkubo nga bavaayo emmotoka gye baali baakayitako ng'edda ku ludda gye baali bava yalinnya ku landmine eyagisesebbula. Kino kyabatyemula nnyo emitima nga bagamba ki ekyali batuuseeko singa landmine eno yali ekubye bbomu. Ebikwekweto ebyo omusajja mukulu Katumba bye yakola byamwongera okubeera nga bizimba erinnya lye era ne bimukakasa okubeera nti field commando omulungi. Katumba teekako ne mikwano gye bagenda maaso n'okubeera nga beenyumiriza mu operation mwisho gye baakola kubanga yasobola okuleeta emirembe mu kitundu ekya West Nile. Wabula agamba singa si mikwano gye egyewaayo yali badde tasobola kubeera ng'atuuka ku buwanguzi buno yekka. Era nga abamu ku bo kwe kuli Brigadier Kyaze yali tanka komanda, Brigadier Kidinga ng'ono yali atirala ofiisa ateekako ne Kano Mujjenye yali avunaanyizibwa ku infantry. Kano Mujjenye yali avunaanyizibwa ku infantry, omugenzi Captain Kasule teekako n'abalala. Ono agamba nti bano beewaayo ne balwana n'obuvumu nga kye kyabasobozesa okutuuka ku buwanguzi buno. Katumba Wamala agamba nti yafuna n'emikwano mingi nnyo era n'afuuka omuganzi mu kitundu ekyo eky'Ekoboko ne Arua. Ono agamba nti teyabeera bubeezi wa ttutumu mu bwofiisa wabula ne mu bantu aba bulijjo kuba yabayitangamu n'ayogera n'abaana abato ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bategeeza beesonyiwa ebikolwa eby'obuyeekera kuba bigenda kubafiiriza obulamu bwabwe. Ono yabasomesa engeri gye balina okubeera nga bawangaalamu n'okulongoosa ebiseera byabwe eby'omu maaso era nga kino baakikola ne kyongera okubeera nga kimuwa obuganzi. Ono ng'amaze okutuuka ku buwanguzi mu kitundu ekyo ekya West Nile bamukyusa ne bamusindika mu second division mu kitundu eky'Embalala. Abayeekera ba ADF baali beefuddemu koko. Abayeekera bano baali basazeeko disitulikiti y'e Bundibujjo nga bakwata abantu ne babatta abalala ne babafuula abalwanyi baabwe. Bw'atyo Katumba Wamala yayingira mu lutalo olulala ne bataliyoni ey'okusatu era nga bamu ku bajunior commanders be yali nabo kwe kuli ne Kanosula Semakula gwe baali bakazaako erya mwana ng'ono mugenzi kati. Mwana baali mukazaako olw'ensonga nti yakozesanga nnyo ekigambo mwana ng'ategeeza badde oba munywanyi. Nti ono buli mbeera yonna yali agitwala okubeera nti nnyangu nga si musajja mutiitiizi n'omulundi n'ogumu era nga b'amagye baawuliranga amaanyi okubeera wansi we. Nti ono embeera ze zaali zaagala okwefaananyiriza ez'omugenzi Lieutenant General Keeki oba mu kaseera kano ng'oyinza mugeraageranya ku Major General Kayanja Muhanga. Nti wabula operation eno yabateeka ku bunkenke olw'ensonga nti omulabe yali alina emikisa mingi okukira ku bo obutafaananako nga bwe baali mu West Nile. Nti aba ADF baali baakuba enfo zaabwe waggulu ku nsozi
nga kizibu abakulu bano okubeera nga bamala gabatambaala. Ekizibu kino okukisalira amagezi yali alina okubeera ng'afuna okuwabulwa okuva ewa Commander in Chief, era nga wano bakozesa Alpine Brigade eyasobola okubeera ng'eyingira mu nsozi zino eza Rwenzori. Tibasobola ebiseera ebimu okubeera nga beetooloola abayeekera bano, era bangi ne basobola okubeera nga babasaanyaawo. Tiwabula ebiseera ebimu aba ADF nabo baasobolanga okwemulula ne bayita ku bakulu bano, nti era ajjukira bulungi nnyo bano baagenda mu kitundu ekya Kibulala ne bawambayo abantu ba bulijjo abaali bawera. Nti abamu be baawamba mwe mwali n'abayizi abaseminaariya nga bano babatwala mu nkambi z'abayeekera, weewaawo nga baasobola okununulako abamu oluvannyuma, wabula abamu baali bo bamaze okuttibwa ate abalala ne basigalayo mu buwambe. Weewaawo baasobola okulwanyisa bakulu bano ne bazza emirembe mu kitundu kino, tikyokka tekyafaananako nga kye baali bakoze mu West Nile okusaanyizawo ddala kabondo k'abayeekera.